procedures to amend certain provisions and articles in the Constitution presents a leeway to amendments. Simple matter mu mateeka. Bwe muba mu nnyumba nga mulimu ekisenge ekitagenda kuggulwa kibeerako oluggi. Ekisenge okukiteekako oluggi kitegeeza kiyingirwa. Kyobalaba abantu abamu abakulu ekisumuluzo kyabwe batambula nakyo baana butazannyira mu ki? Yes. Kakati constitution eba bagikola mubeeramu entrenched provisions eya Uganda mweziri ne non-entrenched ezalekerwa palamenti. Nti kakati kino sooka weebuuze omuntu omugezi yenna bwe yalitunudde eky'emyaka yalibuuza kirimu entrenched tekikyusibwa two-thirds majority. Uganda mwe kibalemye okutegeera NRM is an abnormal kid terina nsimu esangibwa nti ekibiina kimu kirina two-thirds majority. Kyogole NRM etya ba independence naye tebalinaako solution yebuuze ffe amuli ensonga nti mu nsi yonna teriyo kibiina kirina two-thirds majority mu parliament. Era kyogole nti abazungu bwe bakumala okuwamba kati ekatuumu tebaliddeyo okufuna gavumenti ngumu ng'eya Bashir teriyo. Kati bagenda kuleeta obubiina why coalitions are not easy to manage. Kyobola Museveni takikkiriza. Museveni takikkiriza coalitions. Museveni akkiriza bagiyita bati broad based. A broad based is different from a coalition. A broad based I pick you as an individual. Yes, nkugobanga gwe. A coalition depends on an agreement between the parties involved. What the foreign affairs gwetwala finance. Bwongoba wange bwasangibwa nga tasobola finance nga tuyiika. Era omujja wange Museveni bw'abazannyira bwe yazannyira ab'ekina aba DP. They did not understand the difference between a coalition and a broad base. A coalition you must have a minimum program. Kakati ya Museveni yakitegeera nti mwe ekibakaabya olwaleero ekibiina kirina ababaka abasinga two-thirds majority. Ekitegeeza tewali mu Uganda temuli mu constitution buli kintu ekikyusibwa two-thirds majority Museveni yakijjawo. Ekyo kye kibalimu okutegeera nti a constitution is amended according to its provisions. Constitution ekubuulira nga bwe bagikyusa. Si Bible, si Quran ntukuvu. No. This is a working document. It's not an anchor. It's not a sacred document. A political cannot be sacred. Ekubuulira okugikyusa kakati baneno bawaabireeyo ekola ng'ate kikyusibwa ekyo kyobola balukwako bagezi balooya tebaaga nti tekyusibwa kyakyusibwa bubi kiba kukyusibwa bulungi wali kikkiririza nolabinganga nolaba empuuta naye nze nawona omukazi omugezi. It should be noted therefore that governments or anybody has the right to call and pursue amendments in the Constitution if they deem it fit. For example, if the age limit clause is amended, it only enables those in the stipulated age category to contest for presidency. This does not apply to Yoweri Museveni alone. Secondly, amending the age limit does not mean extension of Museveni's presidency. Museveni will compete with other contenders and he will either win or lose. What NRM supporters are doing is in their interest. If the constitutional amendment can fulfill the requirements, why not amend it? In fact, the opposition is making a very big political mistake. If they fear Museveni as a person with a view that he cannot be defeated, then it encourages members of NRM to insist that he is the right candidate to ensure victory in term. Since it is his last, outgoing USA presidents usually campaign to be succeeded by candidates from their respective parties in order to maintain party interest. It is said that the defeat of an American president renders 600 people in Washington jobless. This is why they struggle to retain power. It therefore follows that if ku myaka 75 tayongezeddwa bufuzi bwe kitegeeza nti buli wa myaka 75 yenna kati akkiriza okwesimbawo
jangu omuvuganye yes kuba oli wasatu oba wana kakati negamba nti mubaze bubi aba opposition the more you say nti Museveni takomawo kitegeeza mwagabano bategedde nti mumutya kakati boba bagirewo abawangula nabaga nti abagezi mwalikoze ekintu kimu mwali wagidde mu ggoolo ku luno ne bwajja tumukuba temuddamu ebyo agiyise emyaka gye ne Museveni yaligambyemu olaba beekalakasa bwe batyo owaye ndowooza waliwo ekiriwo naye mwe mumutidde from day one you are encouraging his people to killing on him ekyokuli temubala pulezidenti agenze ekyankwanzi bamulonze nga judgment tenaggwa nembawulira nembagamba ekitegeeza nti yesose kooti maaso omwana w'omuwala gobadde otwala mu busisita bamufunyisiza olubuta kali akalenzi kasanyuka busenyusi ate akyagenzeeyo kakati kudu kooti order nti Museveni emyaka givuddewo era Museveni provision yali agimanyi titemugaana kwesimbawo these people have resorted to methodology means nti munange ekufulu tebamenya mwana wange onoonyanga kisumuluzo era noggulawo abakugambye toyingiramu argument ebakungeri gye wayingiddemu ennyumba eyingirwa naye emitwe giri wano nze nabaga singa saawasadda wano saali wasizaawo akantu akatono bwe kati kagulumbya abantu logiki kati kiggwerawa kino kyawedde anti bano batidde Museveni their problem batya Museveni nti Museveni tawangulwa era mu katabo kange wano nkugamba nti ekitiisa bannayuganda why constitutional amendments send shock waves across Africa. I have usually heard arguments, especially from the opposition, that an incumbent cannot be defeated. This is not true. Why then does it happen in other countries where incumbents have lost power? Let me quote a number of examples. The late president of Burundi, Mikhail Ndandaye, was given 1 month to campaign against the incumbent, Major Pierre Buyoya, who had been hailed for his intertribal reforms. Ndandaye, who had just returned from exile in France with no grassroots structures, defeated Pierre Buyoya by 85%. Mubamuga nti abakulembeze tebawangula lwaki bawanguddwa ewalala kitegeeza ekisiraani kiri ku mmwe nina abakyala babiri omu azaala omulala tazaala tayitaka nti nze mugumba mmwe muli banafu tewali liida wano institution zaali enguzi ne ziggwawo ba leaders baali enguzi ne baggwawo Besigye bino ebiri e Sudan yabikola dda ne bigaana bannayuganda tebalina kye baagala mu gavumenti nze baali balowooza nti abo abaana bajja kunfuga ki omuswata gw'emitwalo ekinaana okufugirako abantu ku mbaavu ayina bayimane nagenda kubatunulya nentunulya obujozi bwabwe bwonna mbukubye mbumazeewo tewagenda kukola nagenda mbatunulire nze ndi benist nagenda netulya ensoni bwekola negitunulya bwenti ne beni yonna yagendayo toyinza kuwakanya institution gyotamanyi nentegeera nti Museveni tafaanana bano baagala mulimu omuka yali agala okukola emulimu yasezaala yakisudde oyo omwana yakisudde Museveni bwatulanga muli musajja mukulu n'oyo omwana mulasijja muobe bebakubye Museveni ekiko tabamanyi no ayita bakuzanya waliwo akazimba akakukwata n'okatakula ne kafuuka enjovu olujogo obujozi bwabwe bulina bwe buva bulina ekitebe waliwo kamanda w'obujozi mu gavumenti eno naye buli omu bamukabiriza buli omu tebeewandikako tebali naye ensi yabatamwa omwana waliwo omuvuka bamuyita munnamasaka muyimbi nnyo yayimbye omu ku bakozi ba State House oluyimba n'amukuba n'amunyisa lwansi pulezidenti Museveni yagenda emukono n'amuyita n'amuga nti munzijukira nakuwa studio nenkuwana kinaki tobifunanga nti nedda abeekitale nnyo mu State House n'amugamba okuva londeo fye wa pulezidenti ojja zifune kamukubyemu oluyimba kamukubye kamunyisiza kamukubye ekyogoli ono kamukubye gomesi ne kagijjako kamukubye ekikoli ne kakijjako. This is what we are going to do. Kati waliwo mpandiisa akatabo kange marrying State House waliwo omusajja ayina omukazi mu State House tabba ne bappa ye yawasa State House ayina omukazi mu State House marrying State House gwakozesa okubba
n'abo abantu mitwalo dijja dola 5 kati alina abaana 15 yababbiyeko 2.5 billion. Ekyo ng'akikola ate aje mukazi we wawasa state house gwe abakola mu state house bonna abalinayo bakazi baabwe bonna bagenda batikumya abantu mubbi mwabiza ate nze katulabayi amalengo oli mukambwavu nnyo. So n'omuseveni bagenda musuula ffe batugamba mu byobufuzi. If you are moving in a canoe with the son of the owner of the canoe and the son starts wrecking the boat, the canoe, mumusuule mu nnyanja mwenna mugugu. Omulowooza nti abo babamanyi abantu abafukira abantu omusuula mu sente ani abamanyi bakuba amayumba gaffe ku kasonga ak'abalamuzi waliwo anti mbadde nkubuulira wamatidde katono nnyo myaka 3 emabega oli yawangula 7 miru ku electoral petition eyambabazi wayiseewo myaka 3 yokka ayinako bana kitegeeza no buli keesi ejja bulala eno keesi yabadde nnungi nnyo eyambabazi bawaaba bubi mbabazi yali aluuzinga ki mbabazi yagala political reforms guli ogwagundi ogwa elections nakugamba nti Kalugire yakola nnyo gentleman Kalugire era gwatafaananirako ddala gentleman Kalugire nkugamba nti mu byobufuzi tulina ba advisor ne bahandola Kalugire handled his father-in-law properly namuga don't commit any election offense era namukkiririzaamu. That's why ekyo kyali kkiriye. There was no argument. Yes, there was no argument. This one was argumental. Does Speaker Museveni bw'aba ye beneficiary yekka buli wa myaka 7 okulwana bano abeefudde ne bajja bakube entebe bakole ki ani yabaleeta abajasi balikoze balizaawo ne balaba nga Speaker nga Parliament eri sealed bagisiriza off bahuliganize. They turned themselves into hooligans. So this case is different. This argumental. Guli gwali gwa mathematics. Did I commit an election offense? No. This is argumental history. Nenkugamba nti but what nti nkugamba ekirala nti people wanted the change and he lost. He was even humiliated when he appeared at Oyokatinde ku Senegal. In Senegal, veteran politician Abdoulaye Wade lost to his former Prime Minister Macky Sall. Wade started challenging Senghor in 1972 and he was a formidable candidate, but people wanted to change. He was even humiliated when he appeared at a polling station. In Nigeria, incumbent President Goodluck Jonathan lost to retired General Muhammad Buhari. Goodluck Jonathan was deserted by his former allies, including his mentor General Olusegun Obasanjo. The moment they realized, in Kenya, Daniel Arap Moi realized, Obalaba, Wade, Salia Mugamba, Wade Okadiye, yali Prime Minister, Gonta wanyo sumagira, ngenda kwesimbako Okadiye, Wade nalemerako bamukuba amayinja ne we yagenda okulondera. Wade bamukuba amayinja. People wanted to change. Kuba Wade yali aguluminga mutabani we, Wade afuge. Wade bamusiba mutabani wa Wade bamusiba mukomera ne muwala we bamutanza milioni za dola 5 kuba nsi y'abasiraamu mukasa tulugunyizibwa nnyo. Mugundi first lady n'ayagala okugenda okulaba mutabani we mukomera bamubali eddakiika 3 ne bamugamba nti obudde buweddeyo n'akaaba buwedde mumwabiteekawo era nasanyuse nnyo n'abagereko okukabira kitaawe nga omwana ono bwagira bwati ne balya ssente za fistula olusasira lwa Ssaabasajja Kabaka nga tebamututte esente za fistula bazibba Mengo terina ambulance terina ddwaliro ate nabagereka ate yataakinga gavumenti nga naye yammwe gavumenti kiri kutuukeko ensi egunjuza muliro kakati obanga Mengo obanga nabagereka kitaawe tajjanjabwa nennamirembe nawa ate gavumenti ogyogerako ki Anglican Church erina amalwaliro omwana nadduka buli wamulaba mu Kampala kakati alimbalimba mbu agenda ku mikolo gy'akantu ebakadde wandise bakadde wandise buli gyagenda afunayo ekintu kasomulaba bwati n'omulaba galubindi nga ziri waggulu ekyo nakyo kyogerwa mu bantu. Ogambye institution ng'eya Buganda eri affiliated ku LFS system naye tejjanjabye baayo
Nabagereka teyali ogedde to blame government when billions of money are collected annually ostensibly for health facilities and you don't attack a government. Ife bye tubimira nyinza okugamba nti mange nze nabaga nti kitange ne bw'aba nnyo omwenge ng'engoye azitunda nkanya masuuti atunde nze namufunamu bimeka kuba siyinza kugamba abantu nti kitange yannema buli lugoye lwamuwa lukola ki ndabirira mulabire nti eyagitunze nendeeta endala yes naye omuzadde toyinza mugamba kakati mmenge ebyo nabagere kati yali byogedde. You cannot attack a government when you also have a government, when billions of money are released from the population ostensibly for health facilities, but they don't have an ambulance. Olusesera lwa Ssaabasajja Kabaka ensiisa lulimu baddokita bweba nga yagenda kasita omulaba nga alambula ali mu Kampala nga bintu zitunda gumanya agenda kula bizimbe. Kakati nkugamba my argument is bano kye balowooza nti Museveni tawangulwa. Museveni awangulwa naye bano baalemwa. Nkugamba who keeps Museveni in power? After analyzing the above, the question is why the opposition in Uganda has failed to defeat Yoweri Museveni. My observations are based on 3 factors. In almost all African countries where the incumbents have been defeated, there are 3 other remarkable factors. It's in Uganda. Yes. The opposition is fragmented. In many African countries, the political parties rotate around ethnicity, which renders efforts to forge unity against the incumbent impossible. In addition, the opposition lacks money to survive and only resorts to being morals of the regime. This means that the incumbent in such cases controls both his party and the opposition. This is how President Moi maintained the power for 24 years in Kenya. However, when Moi picked Uhuru Kenyatta as a political novice, the opposition picked Mwai Kibaki as their candidate because the Kikuyus don't vote in the Kikuyus. One tebayina sente bazijja wa Museveni kiro towulirayo kyokola nti I'm doing more work than the opposition combined. Nti empapula baabikweka nze nsobola obikuba kyobola baali bakoteyamu agijjako embamu bamwasa omutone mukazi we n'abaana. People like me from across the board bonna banjagala era kakati bwolaba kukuyisa sente zazze from different sides bonna baleeta era baatuula gye ne bagaa nti mirundi totuuta n'ogenda mu parliament oba ofudde gwe gwe tulinawo gwe tugulwa gwe tujogwe esimu yange bagiyita giteero ndeebe giteero baba lyakosere mbunze manyi mirundi esimu yange bagiyita giteero ndeebe gikube nkulage abo abaserikale tobatya abo bange abo banga waliwo n'abaleeya naku zonna nina n'abaleeya because gwe temulowooza nti abamagye bali bulungi waliwo ababba sente zaabwe temulowooza nti abantu bali bulungi. Ababbi bakwata gavumenti yonna ne bakolamu eyaabwe nabano baminisita bemulaba abanyizimanyaza babazuba obuzubi nabo sente tebazirina. Alina gwe yagamba nti bannange abasajja mu kiise bagenda kunzita waludde bajja kwogera ebintu ebyo mwewuunyi nga bali banenye n'ensiba ekukubye bwe bati bo tebalaba. Mujja kulaba ebintu wano nga bataddewo commission of inquiry mwewuunyi abo bonna babonaabona kasita ogenda mu kakiiko akabagemeire n'olaba alina lwoya ng'omanya. Nabaga nti mumbuulire mpandise akatabo kange akabi manyi nina time now amazing things that Ugandan mafias do. Nembaga nti mutunuulire olusaaluwa wano egindi wano wowetera ng'olaga ku lw'e Masaka e Busega bagamba Ntaganda yaluguza yunula $1,500,000,000 nga Ntaganda ekyapa akirina kwate ku Nnema olusaaluwa Nnema neyunula ya Nnema kati awo gatijja kitya ate kijja kitya ebitongole bya gavumenti ate nebigula ku muntu ekintu ekyabyo nakubira Ntaganda nemuga Ntaganda teweerabirikire n'akatono kokka teri gavumenti egenda kusiba nembaga nti bw'osanga kondomu enkozeseeko emitwetwe w'omwana wo w'emyaka 4 toyitaga yazikozesa ku nnyina kitegeeza waliwo azikozesaako
bali bazikozesemu obwezi nti ndaganda ye yennyini nabba yinula nga yinula mweyisiza enguudo tesasula waliwo aliyoolebwa kuba bakola ebintu bino bwe baali babikola nga bamanyi bwe bagenda okuwamba Museveni ekyo kifudde tebasobola balina kuti ejjoogo lyabwe lyonna lyali ku kimu muwambe ewali ssente omanyi advisor waabwe chief advisor yabeera nnyo Kenya ye kyatalaba nti bo balowooza nti bannakenya bafuze Kenya lwa ssente bazijjawa bo tebabbye ebintu by'abantu toleeta baasi nobba batakisi basigala bakubanja tokuba bantu mu ttaka n'otunda n'otema mugundi basigala bakubanja revenge ejja kubeera wano y'amaanyi nnyo otugambye nti ne bannamagye si basanyufu abamu ate pulezidenti ogenda naye ekibiina ye pulezidenti kyayina beboogera ebyo bwavayo babasiba aboogera walibaddewo permanent mechanism amagye galina balaza beeyatulire kakati ko bweyogera ngo singa tata wammwe ajja waka nga gwe oli mwana wa mukazi mulala olina ennyoko sefumamu n'ababuuza nti baana bange mulya bulungi mbalekera ssente ng'ono waali kiba kyamagezi okwogera bw'anaddayo tebajja kusika amatu so president to inspect barracks there must be egundi nze bambuulira ndakuga nti omusajja omu yambuulira nti ennyonyi ya president eri mu ddenja ng'ali ntebe nimuga ekiteeke mu buwandiike neŋŋenda ewa chief of staff owa air force n'enkimuwa ate bagenda abo abasajja abamagye bagezi nnyo babagamba nti muwandiike mu mukono gwammwe tubatwala bweru era bamunywa nembaga bange kati omusajja munywa waaki famire ye n'ennumba nembaga omusajja munywedde waaki omusajja yajja wange amanye ndi close ne president nandeesa information eyo mmwe mugibuulirize oba ntuufu oba si ntuufu naye omusajja mumute era bamutawaali many people bring me information waliwo yaleeta jjo ennaku ezo nandeeta nanga nti uniform zifuluma naye gyeziraga tetumanyiiyo mubalakisemu ennene naye balabika bamugwamu kuba bamukyusa ne bamutwala jjinja balina gye bamugja eno walala there must be intelligence within abadde beebuuza president okulambulaga n'amagye atidde bye Sudan waliwo wano gundi president alina okubeera kuluzi n'abantu be n'amagye ge naki gwe Museveni wali omulabye ng'ateeka omutaali kuw'amagye Museveni respects the army is part of them amanyi kisigayira ate yalwana mu lutalo yalwana si bino byakutuula ku mmeeza bya commander in chief era Museveni singa yafuna ba disciples abamufaanana singa tuli wala naye bantu tebalina judgment nti omwana ayimba ennyimba to mobilize you Bobby Cool mumuwammeka naye omwana oyo munnamasaka ayimba ennyimba era yamuyimbira n'amusanyukira nnyo naye omukazi yamugaa nti okubalondoyo yakubye omukazi yakukubye bw'oba tonnawulirako genda olugulekakati nkugamba ti another important factor is where the opposition has mobilized the masses against rigged elections or where the incumbents refuse to concede defeat like in the case of Yahya Jammeh in Gambia tekiriwo wano mu Uganda mbagambye nti opposition ambuliko kodi yayo eri mu gavumenti bali eri nti ono Ingrid reloaded yamaze kuwangula musango mu kooti ne bamusasula $1,800,000 Ingrid zatabaasa era yavudde mu gavumenti zavudde mu gavumenti nagende embaale baali banzitirayo lwaki ne bagenda ogambe mukamawo byakola tetubitegeera nti lwaki nti yaddidde mu kalulu muno ne basasula Bugisi Cooperative Union $5 n'amafabi atukuba kutwokoloza eyannandala amafabi nebaga nti wa omuntu omugagga tumugamba nga ntamanyi kozesa sente ze nandala amafabi naye ogenda omulaba alinga ttadde oba bwigira bwekiyitali mu mafuta wadde yasinza petrol station enyingi oyo naye simulira ayingako opposition kati awebeera esigazaawaani besigye naye petrol station zezikola kati akomawo tumulaba yeeyubula anti violence bannayuganda tebagala violence for if violence works why has he been defeated 5 times nagambye Bobi Wine nemugamba nti gwe bakuvuze mu kigaali one bwe bakugaana okuyimba abafere ne bagenda wa president ne bajjayo ssente
1.5 billion kubanga twakugula n'otayimba. Museveni abakusasudde langirya mu bantu nti sijja kuyimba bampera nze I was lecturing in Europe nakivaamu. I was traveling every time nagaana kuli ejoogo lyo kasita abaana abo bakujja mu kifo ekimu n'ogenda mu kyanga bakumaze. Didn't he get a job? No, I didn't get a job. I've never stepped there and never stepped there, but I remained on the president. Ejoogo ntweya pusi kasita kakkiriza era immediately bayita olukungana mu State House. Simanyi ba media experts nandi tubatiddemu. I don't go to national functions. I went to State House once in 4 years to collect my chair yali abatawaanya. Ejoogo lyabwe ne ndikubira ddala. Waddayo kima Ntebe Abanyankole bakuga nti amazzi bwe gakuga tonnaaba naawe gagambe siinako sina kyennoonya mu State House sikiriyo. Ate kaakati emyaka ena omwana kitaawe yamugoba n'amutwala mu kyalo bwamubonereze agenda mukimanyi omwana yalemerayo omwana nga anyumiddwa ekyalo. Kati nze essimu yange bwe nga nti ngufuwa ku macyanga ngufuwa ani agikubako amunoti answerable to any minister. Simala kuvaano noga ati atayogedde ki nakalema Mr. Mirundi wait for nakalema switchboard nalyoka akuteerako akadomo a whole 30 minutes humiliating you naite nkuŋŋaana ku makyanga naziyita olweggulo nemufuuka embwa. Mr. Mirundi reduce your 12 team by 2 buli omu naafuuka embwa nesikuba amagezi nokuba amagezi no twekolera byaffe. Okay. Bali bamanyi tojja wangala yeno joddukidde kyabajoga ate nze ninago mukwano gwange muwanga teyatandise lupapula onulayini bamufera bamuga nti resigning nga mwene BS tukuba omulimu obukadde 10 olwali resigning nga mwene BS nabamuga nti bwezeekolere muwanga namubuulire webali abafere duka kyogamba bamulekaawo wali omuddeko ku TV oba ku radio strategy yali kutwandamine my program nga balowooza nange nsobola balowooza bw'anaavaawo naawe oveewo bangambe mu cabinet mulimu minisita ayingira n'empewo n'ekyuka mbwanuka anuka obusuma asooka olinde ayingira n'empewo n'ekyuka oli anuka obusuma. The third case is where the army has intervened to remove the incumbent from power. An example of Burkina Faso, kakati ne Sudan, fits in this case. During when the army played a big role and ushered in a new administration. The same was applied to Central African Republic when foreign intervention paved the way for a new regime. Finally, the death factor can also stop the incumbent. Unfortunately for Ugandan opposition, all the above factors do not and have not applied. Uganda's situation is very unique. I have already compared the Ugandans to a divorcee who has almost seen it all. In the mid-80s and 90s, a political wave of change swept across the African continent, ridding it of single-party dictatorships, with each being replaced with a multi-party system. Surprisingly, Uganda remained an island. The North African revolutions of 2010 did not affect Uganda either. The question is why? Because Uganda's history is quite unique. Ugandans went through the UPC Kabaka Yeka struggles of 1966, the Idi Amin murderous regime that left 500,000 Ugandan dead, the military juntas, and finally the NRM takeover in 1986, which came up with the innovations I mentioned above. Such a people are not excited about change, and that's why saying is like a which means the same meaning as a bird in hand is better than two in the bush, are popular. Thirdly, the opposition in Uganda is dominated by people from Western Uganda who have turned the battle for leadership of the country into that of Banyankole Kweterana Cooperative Union. After 30 years into power, it would be political naivety to expect that another Westerner can take power. This would mean that once one region wants retained power for 50 years, this situation renders the presence of bids of people like General Mugisha Muntu, Dr. Kizza Besigye are impossible because people from other regions will regard it as sheer arrogance.
This gives Yoweri Museveni leverage over the contenders from Western Uganda. Finally, the opposition has avoided championing popular issues like fighting corruption and the invasion of the informal sector by the mafias. In Kenya, Raila Odinga keeps the government on its toes over matters of corruption. In Uganda, it is the opposite. The opposition avoids engaging in battles against corruption simply because they are beneficiaries. Once more, high-ranking members of the opposition served under Yoweri Museveni and therefore share the mistakes of the regime. In the public eye, they are as guilty as Museveni. In the politics, once you wait to be sacked, you cannot go with your political crowd. It is always advisable to borrow the way Reverend Patrick Mwanawasa did when he resigned over stinking corruption in Chiluba's government. He borrowed it before he was sacked. The opposition here. Opposition here, fair one. Wait away for that. Very orderly. Tebasobola kuvumirira corruption kuba ye bayimirizaawo. Era kati DP nabagamba nti waliwo agiwa ssente ali mu gavumenti. Yes. Nimbagamba nti abantu bana badduka mu DP ne bagenda mu ssuubi babagulayo miliyoni 2 Who has this money? Somebody in the government. Ekitegeeza nti sinja kuva mu gavumenti ndaga bibiina byammwe. Kubanga omanyi kyeki. Yes. Betty Kamya namugamba. Kyogaba obeera eri mu kyaki nga balabanga abajja. Ate ffe tujja kukola kyaffe. Ffe tujja kwerekera president. Tukole ekyaffe ng'agenze. Ekitaliimu abo. Bw'ozimbira kuba n'ofa. The moment you wait to be sacked. Kyogamba ye Bobi Wine ate atandise. Ate kugambye nti Bobi Wine abadde afunye omukisa. Abantu si babe. Abantu babesi be bataagala Museveni bazze barayizinga kati bayinza okuba ku 35%. Ne bw'omugalira mu nnyumba ne bw'omugalira wa Mugisha Muntu ne Bobi Wine, these are the new kids on the block. Bano bonna bamawo baafa baani tobeetaaga. Obanga asaba emizimu obuwangaazi. Yes. Abantu go bakakkanyiza. Nkubuulira. Abasajja boogereze kakati ate ne Bobi Wine naye baamuzize. Batya. Namubuuza ne mugaa nti owe Bobi Wine oyine ebbanja. Kuba bano abasajja bakutega. Era nze ennaku ezo baga nti mirundi yagala kulaba pulezidenti atubuulire ne mbaga si luyimba nti mala bakolera muri haso. Bwe gendayo mu abo obagambe nti ennyumba yange bagitwala njagala muzeeyi annyambe balina gwe batuma agigule. Bwe babuulire kyobulaba baarashinga alwadde kansa sente ziyita wannalweso. If I have no money for my health bills, am I able to educate my children? Who did it? Gwe nalweso nga nzikimanyi nti sokugenda omulayo yasidi bajuuka baavu. Kakati Bobi Wine bw'aba alina ebbanja. Yes, bw'oba toyina ebbanja lwaki tokkiriza nti baŋŋaana okuyimba? Naawe nange sacrifice gyenkoze. Naye bwe kiba ng'oteekako gaalubindi ogende mu ffumbiro, vaayo gaalubindi tezimanyi mukka. Oba olowooza nti abagisu basala embalu bamala basanyalaza na kalifomu, gwe va mu bugisu. Okusala embalu kitegeeza nti ogumidde akaso. Bwe kiba nga gwolowooza nti omumbejja talumwa bisa. Likala omumbejja tozaala. Ebisa tebimwe ne Queen yennyini ekyamukozesa kalifomu mpulirawo nemuyomba n'enjaga. Enjaga baagi ku kalifomu baamugya mu njaga lwaki. Queen yali azaala abakazi ne bamusekerera nti naye akaabanga ffe kwe kumukolera enjaga eyo kalifomu. Kakati gwe bw'obanga gwe toli naawe ekyo kyo Museveni yasacrifice bane nze mbabuulira. Sacrificing a ministry. Yava mu yes. N'abeerako vice president wa Uganda. Tunula olunaku olwo ng'ayawukana ne mukyala wa Mugambe Makindye wano wa Lukikayere. If you don't go mu exile, I can make another family. Baayawukana bati. Waliwo mobile money, mobile phone. When did they see each other again? President Naganti yagenda Sweden ng'aba amizebirivu ng'abaana be bamudduka. Naye gwe nolowooza nti ojja kufuna ekintu ku mukeeka. Sacrifice nti abo abaana tebali njogako yadde olunaku olumu.
yes sacrifice kijagenda okukola lwa revolution gyayagala kujja kumukeeka sacrificing your music carry bangano bona sina n'abantu bajja kusonde era kyekyo bwegera ku makya ogambe tibwebwenyi baŋŋanya okuyimba olabe sente zigenda ku akawunti sikyalina wadde n'ekituufu naye bw'obanga bano abaana ekibajooza bakupima nti tolina kintu tolina kyogenda kwekolera era ojja kudda nedda kkiriza tobaddamu tambula genda tokomawo bakitegeere naye nga balowooza nti baganya okuyimba bakuwadde ne sacrifice oyogera nti nze eggwanga lino kale nze nagwanibwa okuyimba era nedaba bannange nga bayimba nenemerowo omwana n'abeera mu busisita alaba banne nga babatwala mu mmotoka bakola kyabasajja babeeyagaliramu n'alaba abalera obwana bwabwe naye ye ngaomutima gwe gumuli kuwere ti oba toli mwetegefu ojja kujogebwa if you cannot sacrifice then abaana bano bajja kukujoga bakamale mafiya ejja kukujoga mafiya ejja kukujoga ekamale kkiriza otambulire ekyoge wange terikola nyo benyondo nenkwasizaawo muto bagakusindikira ttooke ewuwo nedda abantu bazireeta gwe bakolera ebirungi people send you money bampeereza oba bamanyi ti omusajja ono ye yatununula nti nantaba olowooza baali bagaba sente beka okuba nantaba bazinonanga mu serena yoga nantaba tampa sente nantaba naye akwata sente nazimpa nga ategedde baba wanunudde bulungi nnyo bano abaana bagagga bebabbi yiso bebbi basubi bebabbi abo abalina abaana abali ku kizinga ababonaabona bagundi baabwe bakadde baabwe bankubira amasimu mwana wange katugwe gwenkoko mbadde maze omwaka mulamba sirabanga mwana wange society gikerevu kubeerwa omuwalimu society emuyimirizaawo wano balusana ne sente ez'okugulya abawalimu kanzu y'omuwalimu emmotoka z'omuwalimu you do good things the public will recognize you yes naye tokkiriza kujoga tokkiriza baana bano kujoga The smartphone network. Usawa zigomba kuwuranya ezokumaca nepepsi ensiyo neri mukubeerolera n'olwekyo kunyakuba nno namwe mubeerabireko wetulire ekipa ya pepsi enyogoga owamulenga omuzannyi katino gisangule kebera wansi wakati wo kodi gyosangayo gisindike ku 7888 okusobola okubeera omu ku bawanguzi abanawangula okuba omukadde 15 bwa buli wiki n'ebirala ebirala nkuyanja omuli entayimu pesiezabagulirako olinaku ebisigavugirizanga tuli abalimatatabyozibu omuwuliriza owa 107.9 Pearl of Africa FM kanzikira obulamu buno bubiri mu ggandaalo ly'ennaku enkulu abamuzidawo abategese enjiri ku ssaawa ya Queen Sunday olulabiswa abasumba ne bakabona be banaasooka okubbinkana bokka na bokka nga boogera ku Easter n'amazuukira abasiraamu bakwambalagana n'abasebenefide okuzuula ani agoberera bannabbi n'ababaka ba Katonda byonna bijja kubaawo ku Sande n'ensonga endala nnyingi zitabudde abasumba n'endiga zakwogerwa ku Sande eno tosubwa ku ssaawa ya Queen Sande bingi ebyokuyiga kale bakubire ku noti 7.2 52 58
5 oyogere ne Twaha Segujja. Baba Water and Homes Plumbing bakuleetedde biodigester septic tank bagenda gikuzimbira mu kifo kitono fuuti 3 bwabeetaaze genda ku Mengo Hill Road waggulu wa Usafi Taxi Park ku kizimbe kya Nuru Emporium. Buli kimu bajja kuba bakikolerako ddala. Bano bo be ba Al-Quraish Company Limited. Aba Al-Quraish Company Limited Nansana twetaaga abakozi bano wammanga okuli ba cleaners. Omusaala guli ku bukadde kukakadde kamwe emitwalo 20 mu United Arab Emirates. Ba waiters kali kakadde kamwe emitwalo 20, ba head waiters kakadde kamu n'ekitundu, ba storekeepers bukadde 2 mu emitwalo 10, store in charge bukadde 3 n'ekitundu, assistant accountants bukadde 2 mu emitwalo 8, staff officers n'abalala. Okulya okusula n'ebyobujjanjabi tubikuwa yanguwa wewandiise ng'omukisa tegulina kuyitako. Tusangibwa Nansana nga wakayisa ku masitowa ku Nansana Instead oba ku kitebe kyaffe ekikulu Ward Kampala. Tukubire ku noti 7 oba noti 7 beba Al-Quraish Company Limited ate MTN Government. Fall in love with the internet on MTN. Get the new MTN Kamunye smartphone for only 89k, including 2GB internet for 30 days. It comes with a front and back camera, Facebook, WhatsApp, and Google Assistant function that allows you to interact with your phone using the voice commands to perform tasks without pressing a button. The MTN Kamunye smartphone is available at all MTN service centers just for you. MTN everywhere you go. Banobo aba Tropical Bank bakuleetedde Tropi Hijja account egenda kuyambako osonde sente otuukirize ekirooto kyo ekyokukola hijja ne umra. Genda ogiggulewo tandike okusonda sente mpolampola otuukirize ekirooto kyo n'ekisemberayo ddala. Bo bano bannamunye Herbal Research abakugu mu kujjanjaba endwadde omuli abaami abanafu mu nsonga z'amaka ne infections omuli Candida kabootongo n'endala nnyingi. Tuyina Magejjo product obujjanjabi bwa bwereere osasula $1 n'ekitundu za parking zokka omukukuno nvudde mbagamba ndagambye Bobi Wine nze bookera ku makya noga nti nze baŋŋanye okuyimba enkoko bajja zireeta nze nga bazireeta nebaganyuka mu kikomero amatooke bajja galeeta n'agamba nti omuwalimu gwe fuuka muwalimu omuwalimu be bakuyimirizawo. The moment you do good things nabaga nti omuntu omu yampa Land Cruiser nga mpya ne kaadi yayo, omulala nampa gundi Regius mpya eri Regius yaffe kale tiba ndi omugongo mugazi yange eno mu miransozi ate ze sizijjaawo nakati ne malambaga nti bane siina ntambula era bagireeta. You do good things abantu bajja kusinga kubanga kakati nga nnantabo yo namusanga ali mu nnyumba nga nkaaba ne maama we kuba buli lupapula lwonna buli kironna baaluguze yagabanga ssente ng'ali mu Serena. Baatwala mulindwa wano abo abavubuka batukozewo kagundi kipolopolo etukubye nembaga nti gundi sigo batwala chairman batwala coach na Tanzania betukubye ku bisesa nye magogo yabafunamu yasanga tubakubiyeko bakakanyeeko batigumya mulindu kubanga kotoloza nowe nemmenge eri party abemmengo nabo kine bakirimu ekyokusuula mu 7 abavubuka kyogula bantu omuganda baba bamengo tanyika. Era mwaka katabo kanga Amazing Things mu Uganda ni mafia zedu nabagambye mu Sierra Leone bagenda ne bawamba ne wabeerayo olutalo sibo nga bayekera balwanyisa gavumenti. Eyali president wa Sierra Leone bamuyitanga General Mamo. General Mamo n'alonda omuvubuka gundi Valentino Stresa myaka 25 n'amuwa abaserikale bagende bakole ki bagoba abayekera. Kozi abalwanyisa Mamo bali mu Ministry of Finance bali mu government ne mu defense nga Valentino Stresa abagamba ebyokulwanyisa biriwa abayekera balina emundu ezisinga ezaffe tetuyina ntambula tetuyina ki nga Mamo tamanyi nti abali mu Ministry of Finance be bamukuba be bawagira abayekera bano
ekyaddirira kyali ki Valentino Stresa yakola diru n'abayeekera mwe muyina ennyumba e Kampala mulina mwaka eri lwaki tuttingana abayeekera batuula na bano ba myaka gye gimu eti gweolina ennyumba e Freetown abavubuka batudde abayeekera gavumenti temanyi baafubutuka mu nsiko gye nomamu teyasulako momu teyasulako neyadduka buddusi Valentino Stresa n'akwata pawa naye kati ewaabwe asamba matatu yava mu buyinza nga tebataddewo provision nti former president anafunanga sente asamba ttatu naye mbagamba mutuulye ekya Uganda bamafia kyebakola singa Museveni teyali mugezi tosobola kubba maje sente z'amagye yakutaaga ziri Congo. It was a coup. That's why nti ya Museveni byakutaaga yabivaako. He ordered for fresh funding. Sente zaabwe n'azibawo ne bakazi baabwe n'abapangisiza ennyonyi obukongo n'agenda ne ku boda n'aba receiving mechanize abali baguze. That's Museveni. Obulima mu kyo ekyamulema okukola nti amazing things bye bakola to incite bye bakola nga baagala okukuma omuliro bw'okirabanga obubbi lwaki tebabba ssente mu bbanka lwaki yabba amagye gali Congo lwaki teyabba gano lwaki tabba agaawano abaswakiivu abayingira wano n'odduka. So amazing things if we don't understand these people the way Katonda nzeyamba nasoma mafialism principle esinga obukulu mu mafialism deception ne reverse psychology. Deception bakulaganga nti bayina bakola kufuna kino nga bakulimba baba ku kirala. Reverse psychology kitegeeza nti nkukola ekintu nolowooza gwe okifunamu nga nze nkifunamu nti Beesi yagenda n'agamba nti akakiiko k'ebyokulonda tejja kuba kalulu kozi akolya akakiiko ka byakulonda akakiiko k'ebyokulonda ne kagamba bannange omusajja agenda ayogera nti tewali tekajja kubaayo is demoralizing the population sentence tuwe billion nezigenda nga Beesi yakoledde electoral commission mutuwe tusomesa abantu naye nga bano singa osanga omusajja nga mugezi nkubuuza nti Beesi director wa Sharia yalangirira omwezi if they are not going to be elections how come that Besigye is also campaigning era ekyo ekyobusiru kye bakola if Museveni is not defeatable nga nakalulu tekali why do you prepare lwaki weewandiisa wabayo opposition leader omu yekka president yamuwa omulimu agaane why do you join a collapsing government nze ekinnuma ku gavumenti eno kugikolera bwereere nti maama Mabira ye kati mukagga muzibu awakanya Museveni alinga baby tatunulira amuleze baby atunulira mulala. These opposition groups who pretend to be in opposition and given funding which they don't give us. Anti bano bebalagira bazibawe bagezi tebaga nti kundi mu milioni 5 amuwa bisatu kubatayinza kuleekaana muko omusajja bamijimbira mu looji akasajja mukozesa ne katamuwa setala ya nduulu malaya yakujimba muko omusajja akube enduulu abantu badduukire ne baba mubuulire muko omusajja bamukulya mu looji kati abana ab'opposition abakima sente mu State House ekiro bali babafunamu nnyo tibwabaga nti 5 ne bakuwa ekikube toleekaana can we expose you tukube mawuli nina benda bakutivinga yerekanye nga bibamaze sente mu State House ate ebyabwe tebagenda bikuba ate babamanyi bamanyi nti bafuma gavumenti baba bavume kakati ate oyo ayusetinga abantu bakuba ennyumba eyange kyova olaba nti nze nkugamba ne bwemba ngenze kwesimba osobola kukwata kadi ya kibiina kyonna neetikka ebizibu byayo ekyo ekibalemeseza ku ba independent nedda tamale ekibiina kyo ekyenyale ngende neetikke ab'NRM bye bakoze ku bantu mu district ebizibu ebyo mbyetikke neetikke baminisita babbye sente nga baleeta ebyo baza basimanyi bandi nze mbyetikke atalina kyenfunyemu. This is what the NRM strategists should understand. Why in the past people were agitating for your card? How come that people are running away from you? On the ground, you are becoming a political. Your card is a political liability. 2, the cost of elections. If I have a party card, I have to go through 2 elections. So, your president tachimanyi timukamyufu bali ya sente
owe NRM alya ssente okulonda ate era omuwe ssente mu generation. Kakati why don't I avoid expending it too? Nti embaga okwanjula kulya ssente n'embaga n'erya ssente kekaluka ka NRM. Tango doyi nalyoka joga abantu mulete ebintu byammwe n'ateeka wali omwana naye nabba. Look what the question. Mu Africa tulowooza kitono nnyo. Why? Tulowooza force, tulowooza ki? No. Ne bw'ono bagamba nti constitution ekugamba nti omwaka gumu omuntu yeenoonyeza gy'alaga. Kane bwe munaagamba tebajja kujja. Mwe mugambe ekintu kimu ti ate agenda mu kamyufu ne bamukubirayo. Ekyokusatu NRM ina factions nyingi. Bano abaagala okuwamba buli wamu be balina ssente. Ne parliament baagala giwamba. Ne speaker bamwagala. Ekitegeeza mu kalulu oyinza okubanga gwe ofiisi yawangudde nga toli mu kampu yaabwe n'osanga ali mu kampu yaabwe ng'alina ssente empitirivu nnyo. NRM egaba ssente meka mu kalulu? What's the cost of going into an election? Nga zikolawa ku musajja avudde mu revenue ne miliyoni 5. Kibbye ssente mu revenue kijja ku soft landing kijja mu parliament. Kakati buli kampu yonna ekitegeete Tekadaga has popularized parliament. What used not to be the problems of local government, Misoro, Butale Bichi, find their way to Kadaga. Kakati buli muntu yenna akimanyi nti why should basajja balaba strive to have a brother in parliament? Why should a businessman like Kirumira want to have a wife? Why is Rwakojo has a wife in parliament? Nti bwe bamutunuulira bwe baleeta ebyokubuuliza akakiiko k'ebyokulonda mu ssente ziyita mu ki? Kaakati ono gundi ono Mugisha wa Water badde bamukuba mazze gali contaminated. Nagaza okitegeera Kalolo okulutu yamubattula andi muka Mugisha yesimbye Kalolo okulutu balina network togisobola era Mugisha bw'ataabe mugezi nga tuba expose nzengaga Kalolo okulutu yakuba Mugisha muka Mugisha yesimbye Kalolo okulutu balina network omulimu guyinza okugenda.